omulungi atulaba tukwaniriza nate awano ku Lulani abali media njagala okugamba nti tuwalabira okuba ng'osubscribinga ate ng'olikinga mukwano okuba ng'obeera nga tukutuusaako byonna bye twakusuubiza anti nze nakusuubiza nga bulijjo nti tugenda kuba nga tukukuba kasavu kanyama mu kyalo mu kibuga kubanga eri Lulani abani so nyina gye mpisa eno ne kusanga baserebu bo abakuzanyira ebina Uganda abanakinku nga twagala okuba nga tubabuuzaako batubulire bo karantini bagirabye batya era ebayisizza etya so nyina abantu babiri wano ogenda kuba nga batubuuzaako ate batubulire bakikoze batya mu karantini eno omukulu Magezi Ronald karantini nno bulabika tekuyisizza bubi ogamba otya ssebo ngadanga yakibe sirikaalya Lolunene kaseke muzere kusaidia ate then tuwenga tunyumyamu ogamba otya mukyala Latifa ndi bubi naye ng'otunda n'obwokulya bye twaddako ate nsobola okufuna emmere kaloti ntula obulungi so abakulu bano bensanze yonayina gye mbasanze tombuuza naye nga nyina gye mbakutirizaako nga bali mu mbeera eya bulijjo kanzireku kusaidia eno eya mukulu Magezi Ronald ate ayongera otubuulira karantini ye emuyisizza etya alhamdulillah siginaako buzibu yadde akatono olya n'onywa n'obeera munene siryalaga mubiri gwenkufaananira ki kulya gwemanya fumbukula omulabi wa Lulani Urban Media yali agadde okumanya serebu wange karantini agiseemu atya ate then atubuulireko kubanga abantu bangi babeera beebuuza eyo bano abakulu abali batuzanyira firimu so leero mu karantini balina ki era bateeseteese ki bali mukukolawo ki okubanga bakyasigala nga batusanyusa omanyi ffe tuli basomesa firimu eno mulimu mulungi era ngulagala tukola era tufunamu akatono ke tufuna ne tumanya bwe tukakozesa era kirina okusomesa omuntu kati leero karantini enkya wasobola okubaawo ekirala kino libe essomero abantu bagambe kuno kube kuyiga ku buli muntu nti leero karantini naye olala walibaawo olutalo olwaleero karantini etugamba mubeere eka olutalo teryakugamba nti beera wano gwonoonyawe weekukumye naki ate ekibuuzo twetegeke tulina okwetegeka mu bulamu bwa bulijjo ate akuba nti kati bannayuganda baagala nnyo omuntu akaaba tetugenda kukaaba sigenda kukaaba ludde naafe ennaku zigenda zikendeera sinasiiba njala sinagisula neebaza Mukama kituufu n'akawunga bampadde mukulu muli eyo sinakaagala kyekituufuko sinatuuka waawo nze mbadde nkyalya amiina katoli mukwano gwange kati simanyi gwe kiri kitya akatubuuza ate ku mukyala Latifa nzewe kweyitira ndaba karantini ekuyisiza naye ndaba nga mu butuufu mwe karantini terina kyebakozeemu kubanga tulabye abantu bangi babavuddeyo ne babeera bagamba gavumenti twagala kawunga emmere tene bagifuna ewo kiri kitya mukyala nawe nyabo pulezidenti ekituufu okoze bulungi okunoonya gwemanya karantini yagiranze omu bakyala ndi ku byekisembayo era Magezi naakakizula nga si mukwano gwange baatugana obbawa nedda olya onywa ogambye oli bulungi nkulaba n'akabiri gwe musula kumpi nziba n'ensula zino ntula tula za bibiri kaloti njimazeewo sinatuukaka amanyi mbadde nkyamala bucupa nadda mu bucupa nze karantini ndi mu bucupa gwemanya njoza bucupa njoza n'entunda nenguza abantu babaako kye baagala nembaguza ne bateekeramu abantu ebyokunywa naddala obutunda amazzi ngaago kitegeera naye nga karantini sinze bwe yanituusizaawo Magezi ogenze n'ogamba nti nenkali sisiga ndwadde oli mubi ogenze n'ogamba tulye ku nkalira Magezi nayina akasente kange nayina akasente kange emitwalo gyange 10 gwemanya karantini tugimazeemu tugenda myezi ngirabanga na mwaka zaggwawo wagirya bubi mukulu bali oyagala tukyagenda mu maaso wano ku Lulani Urban Media tukyalina abakulu bano nze asinga okunyumira obulamu yansanga naaga nina abaana 7 gakyaliwo owataano nyabo wagateka baba wakawunga nze sifunanga kawunga tukyalina ebyokuba nga tumanya bingi wazikozesa bubi watu
ekituufu bantu basanyufu nnyo mbogo naye nga nyina byenjagala okubuuza ku mukulu Magezi Ronald nga director wa firimu ate omuntu aproducinga firimu wano nakinku mu Uganda tulabye abantu bangi bavuddeyo ng'omukulembeze bwe yagamba nti bannange buli omwalina kyalina asobole akole ki aveeyo okuva mu kampuni ye asobole okuba ng'awaayo so kati n'abantu babuuza badde batubuuzeeyo nti basereeku bafa abakozi b'ebina Uganda kati tulina kulaba nga bo bavaayo ate tunakulaba nti nabo bavaayo ne babaka akantu kebakola ki kebeetema omukulu Magezi Ronald tusaba otutangaza weesirikire nyabo ekyo kyeyogedde mube bagumu ffe enteekateeka yaffe eri bweti omanyi omuntu bw'oba ogula olugoye lwa mitwalo 9 nga lutunda ayagala 9 ng'olina 8 kasambu akuwadde 3 yabaaguze osiima nnyo owe3 okusinga ow'omunana akasambu kalantiini azze ayongezebwayo kati tubala nti abantu pesa bagitadde ku nnaku 21 kati naffe tugumye tugamba zino abakyawaayo bakyali bangi bagira babawa singa bongeramu enteekateeka yaffe yakuwa buli munnansi ate ffe tukiteeke waggulu ko bajja kuba bonna baweddemu abagaba nga ffe tulina kulisimansi yange egikuza nga 27 kubanga omujjuzo gw'abantu guba guweddemu kati nze mbanjoga nga bagi baweddemu omukulu alinga agamba nti kalantiini bagira bajongezayo singa bajongerayo ngawe tutandikira kubanga nga abagaba bakendedde kati singa yekoma wange mu biseera bino tujagaba olupya tuligaba mu lutalo omukulu tukyalina abakulu ano kitufuko kyaka kalantiini tenebakubanga ebayisa bubi n'akatono era benjagala okubuuza omukyala Nakato Latifa mulongo waliwo ebintu ebigenze nga bitambula wano mu ggwanga watugambye kalantiini eyisiza nnyo bubi amaka nti abakyala n'abaami ennaku zino balwana bekuba amasuwaani kaseera so njagala otangaaze naddala kati nga woli omukyala oba magezi ki omukyala akulaba kulani abamidia asobola ate okuba nga akwatamu amaka ge bulungi asobola okuba nga wakyakumagana n'omwami we bulungi omulabi omulungi nze nsobola okutegeeza bwenti purezenta buli mukyala ali eyo tolowooza nti eno embeera ya bbanga kino si kya bbanga otegera kyakaseera buseera munno bw'abanga yali asobola okukwata emitwalo 10 n'ogenda osiba enviiri olwaleero nga tasobola kukuwa wadde sente ezigula entula ez'ebibiri nga bondaba nazo zino otegera tomufuukira mu kaseera kano abakyala kemufunye abaami nga bali ewaka bali mu masimu ekisookera ddala abakyala bambi mwesonyiwe essimu z'abaami muzirabe ng'ezitaliiwo omanyi okulaba ekintu ekitaliiwo anti eyinza ovugirawo ngaatudde ekwatirako wayiyo essimu tekwatako mwesonyiwe essimu z'abaami ekyokubiri tomubuuza ye nga bulijjo edda walinga mbuulira ku bulijjo ku mulimu obadde ng'okola otya ye lwaki obadde ng'oyingira ku 8 ayingira ku 8 ku beejuyiye abasajja mubawe eddembe lyabwe ekyokubiri bw'onooyagala nnyo okunoonyereza enkoko kyekola ki kyerya ekituufu egenda kulema okukola ki okulya beera ku kyakuleeta ayajja ku kawundo kakubye eddirisa gumiikiriza kawundo kakubye eddirisa paka lwaliggwako bakwanjule eyajja ng'oli mwanjule tositama ku banno omusajja muwe ekitiibwa kye ng'omusajja si nsonga solonga zimwavu solonga zitalina ssente oba ayina sigala ng'owabbawo ekitiibwa mukyala munnange nze owange muwe ekitiibwa tuli ku ntula ze tulya naye sigala nfukamira enfukamira nenga mukwana akatula nkayisiza ate bayina entondo sigenda kulya ntula nezigula talina era n'owembejja munnange eri entula egula n'entula mukwano togamba munze naguze emmere oba tali alekeyo bulijjo nalabye juzi ku mukazi eyavumidde bbawe esukaali yaguze kota ya sukaali namutabulira ejiiko 2 omwami neyeyongereramu ki ejiiko n'amuvuma naye manyi omuntu oyo gwovuma buli kanaku abadde akugulira kiro n'ogimazaawo ennaku 2 n'akugulira kiro ki kiro endala olwaliro bw'aba ayongeddenga ekijiiko mwono kalantiini n'omuvuma n'omujeegula mukwano bagenda nga newonobera toyinaawo kati ngafe ab'emasaka eri ewala nga nezikuza emasaka tozirina kuba tewalina mmotoka sente oyinza okuba nazo tewalina mmotoka abantu bagambe kibi nti amaduuka ga firimu muggale naye gye emisomo tuza tugisomesa mu muvi mukuzannya noonya firimu girabe singa ewekomi ate ekirala olowooza nti amaka gafudde kati gafa dda bwe mwolaba babukana kati baba bayawukana emyaka egi emabega nkubuulire awo wenyini Magezi waliwo embeera kalantiini ddala ddala eno nga bwoga nti abantu bayawukana waliwo embeera etuusewo nti abaami era n'abakyala bakomplaininga ku saidi eno nti kati abaami essaawa zino mufuukidde abakyala nammwe ekirala nti kati TV
remote mwe mujefuga okuva 24 hours obera ku remote abana tempakiza simba wakati tetunaweza miezi ebiri kimanyi njirabanga mwaka onyiza TV okolo najigula emyaka 10 kalantini tenaweza miezi egi nate kati nabana nabo kubanga balaba TV kubata wo bali waka bulijjo balaba wananyini nange kwendi wabafulume njirabe nga nange benkera n'enfuluma ne mujiraba bafulume ngejale baluma nze babande batutulamu nane twetuma mu diro tuba tulyaki gwe mukulu osobola okwebaka abana nobaleka ne bali ndaba mwenjiya nenjiya ne balya watu balya wali nkoko juzi walana kibakayanya buba na bwenzi golaba mukazi wo ngakububira nnyo we tandika okugenderera nnyo entambula ze anti akali amaggwa itagamanye nchi kati kaba kamanye mpulutanya okitegedde niyo bakazi okay mukwano tweyanze kubanga mutulaba ate n'abakulu bano tweyanziza obudde bwammwe mukwano njagala kujukiza nti beera ngo subscribing then you like and then follow our pages ekigambo kigamba kitekiwebaza ekizungu tubadde bowa kiri ekyoluzungu ekya TV amwe ekigamba subscribe Lulu zandiki Lulu and Urban Media mu Luganda ekyalo n'ekibuga banange nze mu kyalo n'ekibuga mwendi ekitufu ndi mu kibuga naye nerabanga ali mu kyalo mwe mundabe nga bwenfaanana ndi mu kyalo naye nga nkyaleeta buli abadda newagamba omukazi oyo mutemu nnyo ku luno natemudde mulinde seddubutu kalatini tenumye mu bulwadde tenumye mu kulya tenumye mu mbeera ya mukazi kuyomba mukazi wange tukwatagana kwalaba firimu zange tasobola wange terika ewamwe mwewagira nnyo alaba firimu nayiganaga ekitegeeza ke yazanye bwati bwenkola bwenti anzisi kati wange ye tuliwamu naye kisinza okunuma bwewanyumiza nabeggulo bwonyumya nabenkya naluli bwemanya ndikakalantini etusibyeko abantu leero lwenfunye omukisa nenyumyaku naawe noono luddayo eka ekitufu ndi mu totoloko dawuni nonya binyumyako nabo ab'enjawulo oligagamba kati bakuteeka mu kalantini yennyini totoloko dawuni bana etweyanza don't forget to subscribe and like our pages and please follow our YouTube channel. Thank you and see you. Bye bye.